school fees ku mukono baba na ba njagala obankwase abaana bo katuwuliriza Ssalongo omaze ebbanga ki wange tusula banga siddeni era ekyamazima Ssalongo bukya omuntu nze naawe twagendako ewa n'abakyala mu nsonga ki twagenda nsonga ya kisenge batumaze emyaka emeka batumaze emyaka emeka obyaki nze naawe batugugula n'ogwekisenge batumaze emyaka emeka yogere bw'aba alina kye yakolawo tuli bantu bakulu ayogere onakwata omuntu omukulu naye bakyakwata mukwata oli alumizibwa bakyakwata mukwata etowange omuntu kuba kwagala kwomuntu araga mu neti ekisaawa ezo ali muki mukwagala kakati oli bwaba tayagala onakolaki agambe mugadde atunudde ero nasika olubuto mupointi byowulya binene byerere wadde byo yamenyeka yafa nze sigobanga Ssalongo ku kitanda ekitanda ekyakitulemesa naawe abasajja obalabye basajja bakulu webaka n'omusajja ng'abaana abo batunula osobola weyambula nga batunula nze okuva weyampa ekisenge tasula ajja n'ayitirawo n'alya emmere n'abanja amayumba ge naye tasula kati nkoleki mukwate naye nga tugugulana lwaki bwekyo abaana bano bakulu tetusobola kwegatta ng'abaana bano bali wano olwo tetwalina katanda nga mu nyumba tulinamu ekitanda kyange abaana twala okuva ku kitanda kyange bwe bateeka emifaliso naye nga taata ayagala akwebakeko ng'abaana bali omwana omugamba keera osiimule taata ye ayagala akwebakeko abaana balaba nze neŋŋaana negamba wakyali kifo kyo ne tugenda paka ewa n'abakyala bwe tutuukayo taata naga nti nze omukazi mulese awo akulizeewo abaana be siina we muwa kola nze ne wemba nkulizaawo abaana nange sikyasobola kweyambula ng'abo abaana abakulu bakola ki webale ti nze ngenze yayagala saakasi mu baana abakulu nga wobalabye abo gamba tekisoboka kisoboka okuwemula abaana abo ng'agenda nanywa omwenge n'akomawo ng'atamidde mba amazzi bw'agenda okunaaba bw'omwetta bwe baleeso abyebikka waggulu nga yerabidde atamidde wansi nalekanga abaddanda paati alekanga bwatyo simanyi bw'ogivuga kasirisenge omufaliso guli wano kitanda kyo guno omufaliso n'omwana omukulu weyo era esoboka ekasirise munange Nalongo natunulamu ekitanda kimu kwe twasula era yatunula nange nentunula nzisimuwayiriza ali abana owulire mazima mubuuze abantu erimubadde okuva ennaku z'omwezi Desemba nga 21 ennaku z'omwezi nga 21 mu bbiri zaali 22 mukyala wange nga twebaka bulungi nnyo ekyekulwa twakirya bulungi yatandika okweyombyawo kweyombya nakuba essimu nakubira abantu bayogera nabo okumpa essaawa 2 nange netwebaka okwala okwebaka netulya bulungi ekyeggulu kumakya oba alikoki nalindyawo afuluma bweru kunaaba bwafuluma ebweru okunaaba abatali luyombo lwonna ngajja yingira mu nyumba ng'ayambala tinze ngenze enobye koza ati kikinaalo nti ati oganye okugoba omupangisa omuntu bamala baggamuba bwotyo nga nenkoko nosooka okujeera wonaagizza olwo omwana gwe twogerako yanfuna ne tubeera mu mukwano naye nga ndi lubuto naye kitegeeza n'agenda nga bwe nakugamba nti bwe yatikka ente ze n'agenda nga bwanobanoba bw'agenda ebintu ndowooza waayita myezi ng'ebiri nga ndowooza kasente
ng'atandika kino ne mugamba kozi munange tesaakugoba era n'ebintu nali mbiremedde noyita erusi nekuwa ebintu muki mu erusi naye nze sikugobangako kakati ate lwaki ontawaanya bulidde nze bannongoosa emirundi ebiri twakikkiriza dda twakiwandiise nga sirina kansa era nga nooma Ssalongo yankuba nenzituka ng'ensonga evudde ku ki nenfuna kansa ng'evudde ku ki ensonga eyo kandi awo yoffe eriyo kadongo kamu waliyo kingisaha nga ngenda mukingisaha olwo olunaku yajja nze nga siriiwo batuuka ewaka nteeka abaana kini yawulisi maama wamwaliwa nembooko baziridde awo akutta akambe omukazi omukasookedde onjooga sawa mikolo nze nava mukingisaha sawa ebidongo bigwa sawa 8 nkoma wewaka wenkoma nempita kato ono yabangula oluggi wabangula oluggi nabba omuggo mutwe nze nengwa wansi nansika nanyingiza mu nyumba banyingiza mu nyumba nze ndi wansi naye kwata wati katanda k'abaana nga bwasotera omutwe wansi okumala emyezi 8 omuntu eyantolera sente yali taata wange era waali naye ng'ono yawaayo kasente yawangayo wadde nusu 2 era newaka yali yagenda njogera ekintu kyeninako kulongoosa wamalawo kiriza omumanyi kirize mumanyi enda nga waali abayimbi lwabazi ngenda twali twayokana ng'eka takyakola kino takyajja era nze nalwala obulwadde batuuka okunnongoosa ate ngenda okulwala obulwadde nga simugobanga nga tuli ffenna nendwala obulwadde bankwata mu nnyindo nga nzibikira nga nkolotera ngaagenda okufa nga muno nazibikira family yagala okunzigenda nagenda emyezi 8 nenoba negenda ebbali nomalayo n'emyaka nanoba bwenoba nengenda ebbali nze nga binene nga nyeziza bwenoba nengenda ebbali nenokuteba embeera ebbali emyaka ngejenakomawo nanoma Nalongo ozimbidde amaka tojja kusobola abaana bangabo balongo bweru nemulange nemudamu nemugamba nti onsanze wano nenyumba wetuli toyi ejjudde kuli kusala magezi tufune toyiki endala toyi ejjula ana nti ozimbidde enyumba jangu buli musajja abasajja alina abaana bameka naye nze nyinza okubaga nikezaale abaana abo nkuteebereza noono era omuntu ono era nja kumala kumunoonyerezaako bulungi nnyo naye wange naye abaana bemmanyi benekakasa babyabe naye ono njagala kumala kumunoonyerezaako nsobole okulabira omwana wange ngaakolaki nga ndi mugumu omulala kati ali ewange noyo omwana wo olidde akuze muwe kitaawe olidde mwana mukulu amuwe kitaawe sina byabugagga byenyenda kuwa mwana oyo bwakulira ewange olidde mugambiddewo muwe kitaawe naye musajja nga nze era sente ze yantoolera famire yagala kusitukiramu kiriza yampa emitwalo 23 ng'omaze kunkuba yakampa emirundi 2 yampa 10 yampa ne 13 naye nga esawa zino nyinza okubira kirize mukubire kiriza janoogeze yampa sente ng'omaze gwe okunkuba nontuusako obulwadde yampa simwogede kale mata kuwangako sente kiriza yampa sente nzeganye kimera yampa sente nzeganye ate abo bebaziwa ate Ssalongo ewange yali yavaawo emyaka egyo ewange mu maka gange nga kyetufa
ekisenge owange yali avaawo era obulwadde bunnumya emirundi 2 Ssalongo teyalinnya kati ekisenge kyatereera ekisenge ddese nze nakyewa pangisa namulemesa n'omufuutula nemufuutula nekyewa nze nakyewa ate n'omufumbira emmere erajja neyeebaka nga 22 yajja nalya neyeebaka bwenzira engulu kabite wange nze simwegaana era ekitutuusiza wano kyengenda okyukako yali kulonya sentu kabite ate manokunongoza banongoza ku baana bange nedda wuliza olowooza bali abajja wano guwa bakakkali nedda wategeera ebigambo byayogera naye ogaya nabo ebigambo bwe mba nze nakeera ku makya naye njiki omwana mu ssomero babaleeta ono maani mani bebaani walimu tulabe batumange omuka abatuma nve mu bugagga bwe banemukotingi rate abatuma nze nve ewaka ntambule embeera olwolwali naye kirungi okusinza byoyogera omusajja mu mbeera yonna eriwo akufaayo kuba abasajja betusanga bano abamu omuntu n'omutumira omuntu omukulu namutumira Segawa Ssalongo namugamba bagenda kusiba genda otwalira abaana school fees ebyo byonna tudde mu byokujjanjabi nobe tuona jja kwogera tuzibire katujjanjabe kale katujjanjabe kati gwekera ku makya nekugamba neetaaga kunkalirira ko wantuusaako kino neetaaga kunkalirira kansa ongoba ntambula enveemu makankole ki zonna nzirina okuva obulwadde bwe bwatandika kati kitegeeza mu mbeera erimu tolina kugamba baana nti nogenda mu ssomero lino lyenjagala kuba wona school fees era abakyala bajja wano bulijjo nze ne mugamba nowema anti ŋŋamba fe tumuyita mukulukiza abantu ba bulijjo naye gwe nga mukyala we omusajja yali asigala nga yinanyiniki nanyini maka kubanga era abadde awangayo kyafunye kyonna ebyetaago biki akati pointi eriwo wano okutambulako nga tomubuulidde n'okumawo saa 9 z'ogamba enkirisaka zezavaamu obuzibu bwonna oba okulwana naye nga si bwa bulwadde obulwadde bwajja buki kakati ekyokubiri ne tudda ku byokujjanjaba omusajja obadde ogamba sigenda kuwaliriza bbaa wange entono abadde aleeta kati ennyumba zaalimu abapangisa zonna zijjudde abapangisa mwe tujja ssente ziwerera abaana nze mpeerera abaana mukulu kafeero nze mpeerera abaana baleme ekintu mu bulamu bwange bwogegenda tetuli ku nsonga era sinnamuwaalira kuwerera abaana obufumbo institution tendekero buli muntu alisomamu yekka era mulisomamu bameka babiri buli omumalako omwaka namugala graduating ono si malayika tibamukwa wamalayika tayonona naawe toli ki oli malayika entono ziggwawo tuzirabye nenyingi tulabe nga zikola naye obwesigwa n'okumanya nti ono ye bba wange kubanga bayibuli eno girako egamba mukazi kugonda ku lubaani ebagamba kubeera ku bigere bya bbaawo sigamba buli wona okubeera wansi wano ng'ogonze sisumule nga taapu ya byetaago era ati bwenaddira maama wooli tumukubire mugaye maama nkukubire akasajja kano kemwampa kaganye tuwa supu kaganye tuwa emmere kaganye tuwa kino ebyo tebikola obufumu buno bulina kubeera bwe buti